buli lukya eyongera okwettanirwa abantu ab'enjawulo si abali mirimu egivaamu ensimbi wabula n'abantu abalala abafaayo eri obulamu bwabwe. Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulungamya ku nkola za Yinsuwa ki Insurance Regulatory Authority of Uganda Hajji Lubega Kaddunabbi agamba nti okwongera okuwa obuweereza obulungi eri abantu kikulu nnyo bannayinsuwa okulowooza okugatta omutindo ku buweereza bwabwe. Nti buli mbeera muleeta okuyiiya okupya oba enkola empya erina okuba nga eyamba omuntu oyo agenda okugula insurance oba agikozesa okukola emirimu gye oba okumutuukako mu mbeera ey'amangu. Bw'abadde asisinkanye abakulira kampuni za Yinsuwa mu ggwanga omuli Jubilee Insurance, Old Mission, Swico n'endala, bano abasomoozezza obutalowooleza wamu wabula buli kiseera babe nga balowooza ekipya. Enkola eya kalimagezi oba eya tekinologi buli lunaku yeeyongera okukyuka. Wabadde waliwo tekinologi gwe tukozesa mu insurance naye tekinologi lubeera lugendo. Buli kaseera olina okuba nga oyongera okuwagala n'okutereeza okulaba ng'enkola oyongera ogigonza kubanga buli lukya wabeerawo ebipya ebizuulibwa. Ono asabye abakulu ba kampuni za Yinsuwa okusembezanga abantu be baweereza ku mwanjo ku buli nkola gye baleeta okusookanga okubeebuuzaako n'okubayambako okugitegeera obulungi. Ku mukugu gwe tuleese amakya ga leero okwongera okunnyonnyola ba CEOs nti mu buli mbeera muyina okubeera nga muyina ttiimu mu makampuni gammwe ne ttiimu eno egende eri abo abantu abakozesa services zammwe oba beetaaga okugula insurance babeere nga bababuulira kiki kye basuubira kye muyina okukola mu mbeera empya. It's important to understand, are you building for now, are you building for scale? Because once you start thinking I'm building for scale, then reliability becomes an area of concern, even from a development perspective. Because you're largely going to depend on other platforms, then the choice of platform you run with or partner you run with then becomes an area of interest for you. So it's not just about building your solution. It's also understanding what is available in the ecosystem and how do I tap into that ecosystem. Amawanga goyinza okuyita gannaggwedda ekyagakumira waggulu kwe kukozesa enkola ya Yinsuwa era nga Yinsuwa eno gye yava okutuuka ne ku lukalu lwa Afirika. Kale kitegeeza nti tosobola kwewala Yinsuwa bw'oba oyagala okukumira emirimu gye waggulu.